head of family singa abeera n'ekirwadde ekimubala embiriizi taasulewo taasiibewo nga yali ku mimwa kizibu nnyo okuteeka omukolo ogw'essanyu oguliko ebidongo ebireekaana mu maka ge biyinza okumuwogganira ne bimukuulamu omutima n'afa kubanga ajjukira alina pressure. Kati tulina kwebuuza lwaki maama buli lwategeka omukolo oba buli wabaawo embeera y'omuganda okubanja Ssaabasajja Kabaka maama abaako omukolo gwategeka ate nga musanyufu nnyo ng'era ne bw'olowooza nti be balina akakwate mu kuddugala kwa Ssaabasajja Kabaka ate be bagenyi. Buganda erimu obudde bungi erimu ebiseera bingi eby'essanyu naye mmwe mwebuze lwaki buli kaseera akakazigizigi maama lwategeka omukolo nga n'akaseera akakazigizigi akakyasembyeyo kali ak'omwaka oguwedde bwe twabanjiza ennyo Ssaabasajja Kabaka era maama mwe yatongoleza akatabo n'alaga n'abalongo. Bino byonna gwe tewaali ebuuzizza nti lwaki bigwirawo mu kaseera akazibu? Tunoonyereze maama alabika ali mu buwambe obanga maama takyali maama naye nga nze kyempulira munda mu nze maama yalibanga ali mu buwambe. Temumukuba temumuvuma kubanga oluwamba sseggwanga terusobola kulemererwa kuwamba nseera naye wadde ng'ebeera nseera nga luwambye sseggwanga omuganda yagereesa ti olwattabaze nalumanya nti kiki wakolawo akabonero ak'essimbalaala nti naawe omukazi ate osobola okubeera omuvumu okwejja mu buwambe. Osobola okubeera omuvumu okwejja mu buwambe era nga ggwe omuganda ajuliriza abaganda Ssaabasajja talina mukyala Ssaabasajja talina mwana gwe ddira ekifaananyi ekyo kiteekewo oddire n'obuvidiyo bwali ku mikolo nga maama amwenya ddala ddala abo b'ojuliriza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abo b'ojuliriza abaganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Tukkirize tugaane waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso either nga maama muwambe obanga maama takyali maama. Tutandike okutazaama era tweyongere okwetegereza embeera ku bigenda mu maaso mu Buganda. Naye ng'ennyumba yaffe ebeerawo nga temuli mulwadde n'omu ebeerawo nga buli kimu kiyokke naye munnange baabako abaagala okukyala bakyala buli taata lwalwala abaagala okuleeta emikolo ewaka bagiteekawo buli taata lwalwala. Use simple logic. Maama ono akozesebwa sigambye nti ng'amanyi kuba nkugambye maama muwambe obanga takyali maama. Maama ono akozesebwa mu kaseera ak'akazigi oba ku midumu gy'emmundu buli ng'omuganda lwanaabanja kabaka we wabaawo omukolo ogw'amangu ogutegekebwa era ng'abagenyi abalina okugubeerako be bali ate boolowooza abaddugazza kabaka we. Gwe tunula olabe Buganda ebeerawo bbanga lyonna. Ne lwaki Buganda buli lwebeeramu nnabi buli lwebeeramu ensasagge wabaawo omukolo ogubeera emmengo oba ogubeera mu bali ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka golowooza ekigendererwa kiba ki? Kubanga n'amasanyu agabeerayo gabeera mangi nnyo. Kirowoozesa omuntu bano ababanja where is our king janjaba our king babeeranga omugumba agaba eddagala ly'oluzaalo nti gwe omwana yakulemera ki. Babanga nnamwandu agaba eddagala ly'obutafa nti gwe owuwe yafiira ki. Era singa weesanga nga omuntu nga lumbuye omuntu nga yeekolera abaganda nga tebalemezzaamu weesanga nga Ssaabasajja asobola okufiira eyo ne bababikira bubikizi kubanga
yeekolera bw'ojja n'ogamba nti Ssaabasajja jjanjabwe Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi nga maama ali ku ppate n'essanyu afuna omulabi alabirawo ddala yeekolera ng'omusirusiru omuwumba tuutu kubanga omulabi kizibu okukikkiriza ate ng'era bwe kiri nti yeekolera asobola okwagala Ssaabasajja Kabaka okusinga maama Nnaabagereka. Kakati ate maama Nnaabagereka gwe bamanyi nti ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka okusinga nze amubanja ali mu kappate kyokka nga nze gwe ŋŋambe yapoisoninga Ssaabasajja Kabaka era yawamba Ssaabasajja Kabaka asindise muka mwana we sometimes mukyala we sometimes naye yennyini n'aweereza obubaka mu butuufu tufaanana bazzonto tufaanana bazzolo abeerogozza obwerogoza naye olw'okuba nti Obuganda bulina omukwano ku Kabaka regardless yatulaga maama oba teyamutulaga yatulaga abaana b'eŋŋoma oba teyabatulaga fe tulina omukwano eri Kabaka era okuvaayo kwa maama ne bawalabe ne balaga nti buli kimu kitambula bulungi tekinafuyangako ku Muganda yadde ne sekendi n'emu okubanja Kabaka we era Omuganda mu kulemezaamu okubanja Kabaka we Kabaka bamumuleetedde mu mbeera etasanyusa nga bamukuumira mu kigango n'ekiniigiina ekiriko enfuufu ekibuuzo okusinziira ku bifaananyi bye walabye ddala ddala mu Buganda mu maka ga taata mwalina okubaamu omukolo maama atuuke n'okumwenya era bw'otugamba nti Ssaabasajja agenda kujjanjabwa nga maama ali wano ani ajjanjaba Ssaabasajja Kabaka asinga maama Nnaabagereka okumwagala era lwaki oddamu okunjuliriza nti oyogera Ssaabasajja talina mukyala olowooza omwagala nnyo okusinga mukyala we kakati singa kiri kityo kitegeeza ate maama ye yalibadde eri mu kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ekyo ky'oba oleese ng'ekyokulabirako ate kibeera kikuba maama kuba otugambye yamwagala okusinga ffe oba omuntu yenna muntu kyoyo amulika amujjanjaba atali maama nga maama ali mu Uganda nga bbaawe ali ku mawanga ewa Kasujja anoonya bulamu ani ajjanjaba taata atali maama era ononkakasa otya nti maama yayagala ennyo Ssaabasajja Kabaka okusinga Abaganda ate olwo oli amulika ali mu kumujjanjaba gwe tutamanyi ekituufu kiri nti maama alabika muwambe oba maama alabika takyali maama ensonga zino muzeetegereze naye njagala okubasaba mwenna boogezi bannange ne bw'owulira ng'onyiiza otya ne bw'owulira ng'okosa otya nga walyetaaza okuvuma maama ng'era olaba agwanidde okuvumibwa ekyo Museveni kyakwagalamu kuvuma maama kututemaatemamu maama mumutunuulire maama alabika takyali maama oba si kyo nga maama ali wansi w'obuwambi temuvuma maama naye ng'ate tebabaleeteranga emikolo maama kwabadde okubamalamu amaanyi timwe mulowooza mumwagala nnyo Kabaka okusinga maama maama ali eno mu kusanyuka ne bakulu banne maama ali eno ategeka mikolo ekyo tebakibakubyanga era buli wowulyangamu enkenyera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka maama ne bw'aba yasaze keeki olunaku olw'eggulo nga gabadde mazaalibwa gwe sigala ng'obanja kubaka tukirabye either maama muwambe oba nga takyalina access ku bbaawe ekyo nakyo mukitunuulire oba nga takyalina access ku bbaawe oba nga maama takyali maama yenza yeekolera itongwa musiibe bulungi Ssaabasajja talina mukyala Ssaabasajja mulowooza talina maama talina mukyala talina baana mu bifaananyi ebyafulumye n'essanyu lye nalaba ku mukolo gwa maama tebamwagala kutusinga era bamwagala okutusinga bawambe bwe baba nga si bawambe tetulina maama waliwo ekigenda mu maaso kitutannategeera ng'Abaganda tweyongere okutazaama n'okwetegereza naye temukozesa olulimi oluvvoola yadde okukakkanya maama yenze itongwa
Ozzi ke mbadde neerabidde baganda bange Masaba Faustini nga bwe mukimanyi nti twabadde n'enteekateeka ezimukyalira ezimutwalira ku buyambi ebikozesebwa ne ssente enkalu. Ttiimu y'abannaffe eyasimbudde olunaku olw'eggulo ng'erimu Hightower, ng'erimu Noah Mutwe, ng'erimu Sama Uganda yatuuse taliiyo nga baamuggyayo dda baamuweereza e Luzira maximum prison. Kyokka ate ne mawulire amalala nga muganda waffe Batokke naye baamukutte ng'agenze okukyalira Masaba sijja nagga baamukutte wabula baamuwambye. Situmanyi Batokke ali ludda wa, situmanyi mayitire gonna ku Batokke, situmanyi oba baamukoze biki, naye nga baganda bange ne bannyinaze bino byonna byakutumalamu maanyi, bino byonna byakutunafuya tibule bakwata omu muffe tunafuwe, n'oyo agenda okulaba omu gwe baakutte akwatibwe, bitumalamu amaanyi. Naye mbasaba tusigale nga tuli b'amaanyi, kye twayingirira tukimanyi. Twagenda kuyigga ttimba gye tumanyi nti emira, naye wadde nga bagamba nti mpanvu nnyo era eyina enkata esobola okwezingirira mu bantu, teri ttimba esobola kwezingirira kyalo kiramba singa kijja lumu okugiyigga. Masaba wakukyalira olwokutaano e Luzira gye baamutadde obuyambi bwo bukyaliwo, ebintu twabiguze, tubeebaza era tubeebaliza ddala mwenna baganda baffe ne bannyinaze. Kati ye Batokke tukyali ku muyiggo aludda wa watuufu. Ssaabasajja Mpologoma baggalira nzigalire bakuuma nkuume. Nanakuwalidde omuntu eyekubisizza ekifaananyi ne Ssaabasajja mu ngeri ey'olusaaga ate ye n'akireeta mu luki mu lujjudde. Njagala kusaba n'obwegendereza nga mmanyi nti abantu abamu basobola okwagala kati omanyi kati bayize nti baagala tugaana kubaako kye twogera ku Bwakabaka bwaffe batukwasa ensonyi olwogera bwoti nga bagamba olabe oyingiza kabaka oyogedde otya. Ssaabasajja Kabaka bwakuwa ekifaananyi n'olaba nga mwakubisiza ekifaananyi mu nkola yammwe, lwaki oleeta empologoma mu maaso ga omuntu ne bw'aba mulwadde ssebo abantu be baagala bamulabe nga mumukuumira ekitiibwa kye. Ekitiibwa ky'empologoma kirina okuumwa bannange. Abantu bwe muba mwagala balabe ku kifaananyi kya Ssaabasajja era kibeere nga kiteeketeeke. Ssaabasajja bw'aba akuyambye mu mbeera ze eza bulijjo ne yeekubyako naawe ekifaananyi walibadde tokiroliizinga okutuusa ng'olabira ddala nti ekifaananyi ekyo kijjayo ekitiibwa ky'empologoma. Nze ekifaananyi kyankanze era njagala kusaba n'obwegendereza nti Ssaabasajja naye abeerako ffenna naawe olina w'obeera newekubyayo ebifaananyi eby'omu nnyumba awo ebyamangu ebyaki, naye si buli kifaananyi nti nno okiteeka muki lujjudde. Newankubadde wabaddewo obwetaavu obw'amaanyi ennyo obw'okulaga abantu nti nno Ssaabasajja aliwa, naye ensonga eyo ekifaananyi ekyo kyalibadde kyeteekerwateekerwa okusingako ekyo kye baatuwadde. Ne kale ng'ekyo bwe twakirabye tweyanzizza era twebaza Katonda okuba nti omutanda waffe amutukuumidde era twongera omusabira ali Namibia awumuddeko abeere bulungi.